omwana ono omugenzi Moses Radio yayogera n'agamba nono Bobi Wine bayimba edda ne bagamba nti abalemerako beebawangula. Teriyo kintu kyogenda kutuukako mu nsi nga tolemeddeeko. Ebyokusoma bikulu, okusoma kikulu, naye nsanze bangi abasomye nga baalemwa. N'obwakagezi munnyo genius nabo bulungi, naye tusanze bangi bakagezi munnyo ng'ensi yabamira. Tewaliiwo kintu kisobola kuyimirira mu kkubo lya muntu amaliridde ng'akkiririzamu ekyo ky'ayagala. Ebintu byonna bye tutuukako singa nkubuulira n'ojja ne nkubuulira olugero lwange ojja kwewuunya. Tetunnatuuka gye tulaga, naye ate kankubuulire tetuli we twali. Tetunnatuuka gye tulaga, naye ate tetuli we twali. Naye na wano we tuli, awakyali wano we tuli kulemerako. Ne gye tulaga tukimanyi kugenda kubeera kulemerako. Mu kkubo tusanze bangi abazibye enzigi. Mu makubo tusanze bangi abatutereddemu emisanvu. Tusanze ebintu bingi ebitukkiriza era ne bituwa ensonga nti bye tukola tebiri mu makulu tutuuke tudde emabega. Wabula twasigala tutambula. Tewaliiwo kintu kigenda kusinga muntu alemerako. Ne bw'onooba mugezi naye nga tolina ky'osobola kukwata n'onyweza, tojja kutuuka. Kubanga edda twasindikanga amabaluwa ng'ogiteeka mu bbaasa n'ogenda ku posita n'ogula stamp n'ogiteeka ku bbaasa. Stamp eyo teyavanga ku bbaasa okutuusa nnyiniyo ng'agifunye. Oteekwa okubaako ky'okwata wakati mu kiseera kino ekizibu okinyweze n'amaanyi go n'omwoyo gwo n'omutima gwo n'ensimbi zo n'ebiseera byo, y'engeri yokka gy'ogenda okukijjamu amakulu. Mwattu bajjajjaffe baalengera ne bagamba nti addiŋŋana amawulu yagajjamu omukutu. Obanga nabo baakimanya era nga naffe tukitegedde, naawe atannakitegeera nzikiriza kitegeere kubanga naawe osobola.